Wenzijidde ku mpewo amawulire mabi agagenda maaso mu ggwanga ag'okuba ntuviriddwako munnaffe, tuviriddwako omusanyusa, tuviriddwako omwana abadde afuuse ensonga mu ggwanga lino, omwana Asiya. Abadde akyali mwana ddala, akyali mwana, abadde muwala ddala, naye bambi kibi nnyo, kikwasa ennaku. Olunaku lwajjo nabadde ndi awo ndaba amawulire gayitingana, Asiya mulwadde, Asiya bambi mumusabire, abasobola ogenda okumulaba mugende mumulabe, naye kyewuunyisa nti alwadde mangu ate era bw'atyo n'akola ki n'afa. Bwe nabadde ndaba ka interview, one of the interviews mukulu SB4 z'adde akola with ne maama wa Asiya, nga maama agamba nti muwala wadde talwala nko byalwadde nga bw'ogamba okulwala okuli serious nti bamulese ne mu ddwaliro ali awo atawa nti oba muyi tekibangawo, naye teebereza lwalwadde obulamu lwe bukoze ki lwe bugenze. Bwe ntunuulira ensonga ezisinga abamu ze boogeddeko, oba actually SB4 ne maama Fena ze boogeddeko nga bagamba nti emabega kaawo azenga kale yeemulugunya ku ky'olubuto, olubuto lunnuma, olubuto luba lumuluma, olubuto lunnuma, naye nga bw'omanyi nti kizibu oluusi okugattagatta naddala nti tabadde nnyo muntu gwe tutwala okuba oba serious, nga bw'ayogera ekintu omuntu ayinza olowooza Asiya leero alabika asaagasaagamuko, kale kwegamba bw'ati obulamu ne buba nga bugenze, naye abakoze kyonna kye musobodde okuba nga mukola bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okusooka kwa byonna nja kwebazaawo omukulu wa SB4 y'omu ku abo abakozesa platforms zaabwe ku YouTube, ku internet obulungi munzikirize yange, y'omu ku abo abaana abali ku YouTube oba muyise mwana SB4 omusajja, y'omu ku abo bannamawulire abakozesezza obulungi platforms zaabwe nga bazikoze okukola ebintu ebizimba abantu, bambi weebale nnyo, weebalire ddala, n'okuba nti ensi gwe yagiraga Asiya ono, abantu okumutegeera, abantu okumwagala, n'otwagazisa nno omwanattu. For some reason abamu bali balowooza nti omutusibyeko busibi, naye we fell in love with her for some reason nga toyinza butayagala Asiya. Era bambi kitukoze bubi nnyo nti bw'atyo bwagenze, naye Mukama nsuubira nti amuwadde ebisinga ku ebyo byabadde asinga okuba nga yeetaga. Amuwadde essanyu, amuwadde okulinnyako mu mmotoka nga bwe yali ayagala, amukolera akabaga yalinga mbaga yennyini, ne mumutuusaako ebyo bambi bye tusuubira nti byali yeetaaga mu bulamu, oba n'ebyo yali tasuubira nti alibituukako mu bulamu bwe. Ne SB4 weebale nnyo, weebalire ddala okubeera mu bulamu bw'omuwala ono, ne twebalizaako ne maama Fiina naye abaddewo n'abalala bonna abasobodde okuba nti bakwatirako Asiya okubeezaawo obulamu bwe. Si kyangu abantu okukkiririza mu muntu bw'ati ne bamubeererawo ne bamwagala, si kyangu. N'ensi eno we yatuuka buli omu afa ku bibye, buli omu afa ku bimukwatako, abantu bakoowu, enjala buli omu emuluma, buli omu mukoowu mu ngeri ye, naye bambi mwebale nnyo okuba nga muyimiriddewo okuba nti obulamu bwe mulaba nga bugenda mu maaso. Ne ku ssaawa envanyuma nina omuvubuka gwe ndabyekaawo agambye nti neighbor wa Asiya nti era ebizibu ebyo ebyatuuseewo mu budde obw'ekiro ne bakubira SB4 n'abagamba bannange ndi bizinesi nannamba manya bwe munkubira ku nnamba ezitali zange, brother zesimanyi mba sibategeera, naye kkaanya. Naye nsuubira si kaseera akokunenya SB4 because ku ntandiko yaliwo, mutunuulire ebirungi byakoze ne bills zonna bye bazisasudde. Kati gwe bw'ovaayo noga nti mwamukubidde n'ata respondingirawo, n'entuuko ebaawo nga ebadde ntuuko. So tulekeraawo okunenya abantu, tukkirize nti Mukama bw'atyo bwageze era amuwadde ebbanga erisinga okuba ery'essanyu mu bulamu bwe, kubanga ebisinga byonna abifunye mu bwa Asiya bwe, mu mbeera ye. Mukama ne mumuwa ka TV, ne mumuzimbira akayumba, ne mumuwa waasula. Kale mu butuufu agenze mu bubi, teri muntu agenda mu bulungi, teri muntu afa bulungi, naye weewaawo Mukama bw'atyo bwageze. Era tukatusabe Mukama amulamuze kisa, amuwummuze emirembe, era bw'atyo amusonyiwe byonna ebyamusobako. Asiya, rest in peace. Kkiriza nkangemu katono nnyo bwe nti mbenga nkoma otuvaako.